Omuluzi ogumanyiddwa nga swine fever guzzenga gutawaanya abalunzi b'embizzi mu Uganda naddala mu biseera eby'ekyeya nga bangi bafiiriddwa ebisolo byabwe. Wabadde wafuniseewo akalembereza oluvannyuma lw'okuzuula eddagala eriwonya obulwadde buno, wabula libadde lyakafunika ate omusujja guno ne gwekyusa nga kati gulimu emigigi 3. Kati walabiseewo strain etabaddeewo, strain ekwata embizzi omusujja guno gulabikira mu biseera eby'enkuba. Emabega kubadde gumanyiddwa nti mu kyeya ekiwanvu ng'ekya Julaayi omusujja gubadde gustrikingira. Olwaleero ne mu nkuba eno ebadde etonnya bwe twogerera tulina cases za swine fever zetulabye mu mbizzi era faamu nnyingi zikozinze embizzi zifudde ziweddewo. Bw'abadde asomesa abalunzi b'embizzi ejjumbe mu disitulikiti y'e Gomba, omusawo w'ebisolo Lule Steven alabudde abasawo ab'ebisolo obutaddamu kukuba bisolo ddagala lya antibiotics mu ngeri ey'okugema swine fever olw'ensonga nti lino terikola. Bw'oddira embizzi eya swine fever n'ogikuba antibiotic osobola okugiwangaazaawo omwezi ogumu oba negenda ddala nemu 2. Naye obuzibu bw'oba oleese nti embizzi eyo bw'ogikuba eddagala eryo vayirasi edduka neva mu musaayi wano obadde ogirabira neyingira mu kibumba endala negenda mu bone marrow bwe busomyo neyekwekayo. Embizzi eno eba tewunye. Embizzi gyesemberera oba kwessa omukka nawe n'ogikwatako gwe bw'ogenda ku mbizzi ennamu oba osize kubanga embizzi eno ya host etendaba kufa ate akawuka kekwesebwekwesi tekafudde. Okusinziira ku mubaka wa Gomba East bategese omusomo guno eri bannagomba abagenda okuweebwa embizzi ez'okulunda era ng'agamba bannayuganda bangi baayinga obugayaavu mu by'okulima n'okulunda, okubula obwesigwa n'okwesaasira nga bino bibalemesezza okwekulaakulanya. Abantu baffe bangi beesaasira nnyo, ekintu kyebagamba bawooza nti sijja kisobola, ate nga tosobola kukola ssente okuggyako nga weewaddeyo n'oba ng'okola ekyo abantu balala kibalowooza nti kizibu. Olwekyo wetubeera emirimu gino eby'enkulaakulana egy'okuzimba ekitundu kyaffe tetufaayo waali wa kibiina ki oba wali totuwagira oba wali owagira ani, ojjangu tutambulire wamu kubanga biri eby'emabega ebyobufuzi tubireko eyo tutandika pulogulaamu empya ey'okuzimba obuto. Abagenda okuweebwa embizzi era basomeseddwa obuzibu obulemesa bannayuganda okufuna mu nsolo zaabwe n'okwewala ensobi ezisobola okwewalika. Mu sayansi kikyamu nnyo okuzaala mu bisolo by'ebinyonyi eby'Oluganda. Embizzi bw'abanga mwannyina waayo yagirinnyidde oba yagiweese, abaana abazaalibwa luli naddala wano tera kiraba mu kkala eyinza okuba nga njeru, naye ogenda okulaba nga abaana beezadde ogenda okulaba nga bafunamu madowadowa black and white.